Kale yowete nga nkuje nawe ebyewuunyisa mu nsi ebitagwayo byewetaaga okubanga omanya obadde okimanyi nti mu nsi yonna yonna tulinawo omukyala akyasinza okuba ow'amaanyi nga waalyanyi, the strongest mu bakyala, heavy lifter, nga asitula obuzito nammwe abasajja bye mutasobola kubanga musitula. Naye nga bwe nze mbalaga records ez'enjawulo ne ku mulundi guno mbaleetedde record eno ey'omukyala ono era njagala tumulabekokko. Omukyala ono ekisooka ekisinza okunsanyusa engeri gye yatandikamu okusitula ebyuma, akugamba nti yali inspired by abaana be. Abaana yali alabanga omanyi abazungu bafuuka obese, ava mu bunene mu mugejjo n'afuna omugejjo oguli excessive oguteetaagisa, naye kye yakola wa yagenda mu gym n'abeera inspired n'abanga muli awulira nga yandigagadde okubeererawo abaana be for a very long time ng'alina okukola ebimusigazaawo nga mulamu, era bw'atyo n'agenda mu gym n'atandika mpolampola agenda olaba nga bye bakola naye alabika abisobola bw'atyo bwe yatandika. Kaakati ku mulundi guno eno yali akozeeko ebintu eby'enjawulo ng'azasitudde obuzito obw'enjawulo bwe bamugezesezzaako. Ne ku lunaku luno lwennyini lwe lwali lulina okuba nga lumufuula the strongest heavy lifter mu bakyala bonna mu nsi yonna yonna, era n'akola ebyo byolaba ebyewuunyisa essaawa eno bye yakola. N'asitula kati bannange, omuntu asitula n'ava mu kkala ye n'adda mu kkala endala nga tokyamutegeera, naye nga alina omumenya rikodi. Eyo yali squat gye yali alina okuba ng'akola, era yagikola nga alina ositula obuzito bwo nga bwo ng'alina okubu wulira yasitula kilo 272 n'obutundutundu 5 bwe yasitula. Mwe mugenda mu gym n'ositulayo 5 n'owulira kugamba ensi yonna ogirina n'otandika otambula nga wenna tokyalaba bantu nga wenna ovimba. Anko omukyala wuuyo ali ku kigezeso ekyali kirina okumuteeka ku lisiti ye ey'aba strongest mu nsi yonna yonna ku lunaku olwo. Kati olwo tugenze ku act eringa ey'okubiri, mulengere n'eriiso lyakyuka n'avaamu n'amaziga mu maaso nga kugamba tokyalaba muntu olaba nsolo, olabira kati oyo bannaayo oba gwamuyina ewaka tosobya, osobya otya? Eragirako bugize nakukwata mu bulago na mukono gumu nakuwanika nakubozi lyenziwe. Kati wano tugenze ku ndala, act endala. Lengera laba bali balina omanyi obwo obuzito bwonna gwe obumanyi obwo. Abali ku sayidi tebamuyambako kusitula naye bamuwanirira just in case alemereddwa. Lengera laba omwana anange adamusozi wasooyo olabe. Oh my gosh, bambi kinyuma nno okulaba, okiraba kikazi kyattu kinyuma okulaba, okimanyi kirengera labalaba essanyu gukimanyi ekyo. Kati eyo act ye yali ey'okubiri ezaali zirina okulengera labalaba omukyala, labalaba eryanyi n'afaananyemu gundi, afaananyemu Solomoni. Solomoni alabika muganda wo nga tetumanyi ebyaddala. Kendo onoonyeeko mu USA olaba oba si muganda wo, akufaananyemu kulaba eryanyi labalaba. Ekikazi kirungi okiraba. Nerengera ano yafuuka kala. Kati eno ye act yali esembayo erina okumufuula owakabi. Genda kulengera ano obuzito ogera olengera omukazi bwa yabbi naye ebintu bino tubikoleko. Kwayagamba nti nagenda okulaba nga bye bakola abalala nange mbisobola. Neŋŋamba lwaki nedda. Labalaba omukazi laba waga. Kati awo natadde mu bujuliyani nga 8 eno sayi actually busi 8 eno bulinga 2 n'ena 2. Laba eryanyi laba awo record neggwa. Yali akikubye, yali akimaze nga wiini agirina nga ddala weewaawo. Naye bansanyusa nti baba balabika bulungi. Kirengere kinyabo kirabika bulungi no kirungi kinyuma. Kale ebyewuunyisa mu nsi byebyo byeweetaaga okuba nga olaba era byeweetaaga okuba nga omanya ebitaggwayo mu nsi. Kati ono bw'aba asobola, nze kyenjigamu nti naawe okola ki? Osobola. Wabaawo ebintu mu bulamu. Wano yali asudde kilo 737.5 kgs zeyali asitudde. Ezo zimanyi ggwe. Bannange wuuyo n'alangirirwa okuba nti ye mukyala the strongest woman, world's strongest woman living. Okitegeera gwe rekodi ogimanyi. Kati omulala alina okujja ogimenyawo, alina okukola ebyo n'abikubisaamu asobole omumenyawo ate rekodi y'ono naye alijja ddi.
tomanya mukama bwategeka bintu bye era nga buli kimu mu nsi kisobokera ddala. Kale ebyewuunyisa mu nsi tebiggwayo era byebyo eby'omuko ebyo weetaaga okuba nga omanya naawe n'omanya nti osobola kobere mwana ng'oli eyo. You never know, you can do anything in life. Abazadde muyige okuinspiringa abaana mubagazise bye bakola, hobbies zaabwe, talents zaabwe. Tomanya olunaku lugenda kukya 5 years from now ng'omwana we afuuse ensonga mu nsi. Oh, you never know even in the world ng'omwana we afuuse ensonga mu nsi. So ebyewuunyisa tebiggwayo byo bye wadde weetaaga okubanga omanya. Kkiriza nsooke ngira mu katini inzire tovaako.